Iwo olwaliro kiri kimu nti Kyagulanyi bwe yajja wano ebintu biri bibiri. Kyagulanyi kimu kye yasinga okukola bakiyita civil enlightenment. Civic enlightenment. Abantu ba bulijjo yababuusa amaaso. Naye gavumenti kyebadde esinga okukola emabega eri kibadde civic ignorance. Kubadongowaza civic ignorance. Natamamanyi kigenda mu maaso. Kyovola nti bajjawo ne civic education. Civic ignorance nti Kyagulanyi yagira mu era ya social media n'akozesa social media okugikozesa to the apex. Yaginyuunyunta yonna n'agimalamu supu. Kyalina ogikosa gwe. N'agamba nti bannabyabufuzi abagenda okudda wano Kyagulanyi bw'ali baavuddewo bagenda kwanguyira ebyobufuzi. Empanji gy'abatemedde nnene abagondeza nnyo ebyobufuzi. Kino nkikubulira olwaleero nti omuntu osobola obutakuyana bipande kasoba ng'oli ku mutimbagano. Njagala kikunyonnyola nti bwe weegendereza mu kaluke tuyiseemu akaggwa ebipande bya Kyagulanyi meka billboard ze walaba ku yiragizanga abantu oyo mukyajiro bagenda tulanga wadde neki naye ng'alinawo abawagizi era ogenda okuddayo nga polling station yagwanga lo 205 nadamu Eastern region nalokera kitimba era tebyalingayo naye abantu bajjula. Kati civic enlightenment ndi Kyagulanyi agikoze mu minizi zino ezisinga okubeera enkakali mu mbeera esinga okubeera enkakali. Oba okitegeera kati gavumenti yesanga ekiseera nemanya negamba ekyamazima kubanga njagala kukozaayo kemabega nti okuva mu mwaka oguwedde ogw'omusanvu okutuuka olwaleero wano we tuli Kyagulanyi bakamukolera olumosi 2.5 nga zaali ziri ku ye. Political parties waliwo endala ze baakola awo yagonde ani iPod. Oba okitegeera kati bakulaga nti bongerako moka ejinga naye twagala kwebuuza nti Kyagulanyi alitubuulira oluusi obuzibu Kyagulanyi kyalina bagira power of the silence. Ti Kyagulanyi asirika nawe tetaaga oluusi kusirika naye ate oluusi n'ayambibwa amaanyi omanyi bagamba nti amaanyi agasinga ebiseera ebisinga gali mu kusirika. Tulina kwebuuza nti etteeka lino okujja n'obukubirire bwe lizze simanyi oba wakyebuuli obukubirire Kyagulanyi yanyize peesa ki eri gye tutamanyi. Awo abasinga bannansi balina okwebuuza erigala bala kuyingira mu bino. Nagamba nti ebyobufuzi byava mu ntalo genda mu bibira by'amabiro okwetika obuloddo n'okuba amasasi. Ebyobufuzi nafuuka psychological warfare. Kazannyo kaabo tulina kuddayo twebuuza abaseka bakibuusa amaaso. Kyagulanyi yanyiga mapeesa ki agaleeta gavumenti okupanikinga ereeta etteeka lino obukubirire bali ebweru. Emanyi waliwo ekijja teeka okuba emanyi. Nagamba nti abamu General Museveni olwali ateeka okuba akonsuminga intelligence pods ezisukka 1000 ku Kyagulanyi. Ye ng'omuntu kati Kyagulanyi mu gundi mu State House ateeka okuba desika ye esinga okubeera busy. Amawulire ge bamuleetako ye ng'omuntu amawulire agasinga okutunda mu State House gakyali ku bulimi. Ana ku ttabo ya Kyagulanyi amawulire gava mu State House mu gavumenti gasinga obungi kuweewo. Anti kyekugamba ye Kyagulanyi nti amawulire mu State House gakyali ku bulimi agasinga tegakyali ku nsoma y'abaana tegakyali ku malwaliro baku nguudo. Tebe esinga okubeera busy ye amawulire agakwata ku Kyagulanyi akoze eki ayogedde naani atambuddewa asisinkanya ani asuzeewa akoze eki. Njagala kubuulira nti Kyagulanyi luutu eno gye yasooka okugenda Amerika gavumenti nemanya nti Kyagulanyi ali mu Amerika. Wooteri we yasooka okusula bateeko ba state agent bapangisa emyalo gyonna egyali gisigaddeko. Kyagulanyi nagamba nti Kyagulanyi okufuluma okugenda ebweru gavumenti eteeka okuba erina b'operative abasukka 1000 abali ebweru w'eggwanga kati nga batambula ku Kyagulanyi gwe muli kubasinga okukola. Oba okitegeera naye nagamba nti tulina kuddayo twebuuze nti kiki yakola ekyaleese etteeka lino obukubirire. Kuba bakoze n'amendment mu tteeka oba okitegeera ate ne bakulaga nti nno tebaddamu na kuyita mu procedure ntuufu. Baruganda muna tuwenda kuweziti tusome etteeka tuyitegeere temusambireko eyo yina okuyita mu bwangu. Ekyo njagala kikunnyonnyola olwaleero nti Kyagulanyi ebbanga lyagenda omumala wano oba lyalimalawo agenda kwoleka gavumenti obuziina bwayo okutuuka gavumenti bwerituuka edduka yokka ina yokka. Ekyo nkikubuulira nebino bitwogera esebo nebigenda mu maaso. Biso okujja nnyonnyola kiri kimu nti omukulembeze lwalwa mu buyinza waliwo kye bayita entitlement jack. Ajeewulira olumu gwe wakimbuuzaako anoŋŋamba nti abatabani b'omukulembeze w'eggwanga nti bakulidde mu State House okeera otya n'obagamba nti baveemu. N'abakulembeze Lord Acton kennyini yakyogerako
agamba nti power corrupts but absolute power corrupts absolutely. Ti omuntu atuuka ekiseera ne yeeraba nga yeye eggwanga, yeye buyinza, yeye buli kimu. Mobutu yesanga mu kusoozumozebwa kwe kumu. Ti Mobutu yatuuka ekiseera nga Congo, Mobutu ye Congo, Congo ye Mobutu. Ono si asose. Gaddafi yatuuka ekiseera nga yeye Libya, Libya ye Gaddafi. Oba kitegeera. Ti abakulembeze batuuka ekiseera n'alowooza nti ye Katonda kuye gwe yakoma okutonda. Ne kati tutya kuteeka lino ly'ogambye nti bannaddiini baali baliganye. Bank of Uganda ezze gavana aliganye. N'abalala buli omu aliganye. Twebuuza we baba bakolera ffe. Ebirowoozo bino bye baateeka mu tteeka baabijjawa. Kyeki kyegambye entitlement jjaka nti ebiseera ebisinga abakulembeze ajja n'akola etteeka nga limuyamba ye butya bw'ayinza kwenywereza mu buyinza, si butya abantu bwe bayinza kulifunamu. Wabwe njagala nkubuuza olwaleero mu Uganda sente ziva ebweru zikosaani, ewammwe zirina kwe zikosa oba zibayamba buyambi? Ziyamba buyambi. Kati etteekero ligenda kuyamba litya maama wo bataatawo basengaawo? Ligenda kuyamba bali abali muki? Bakuvaniza okwogerera zino. Abantu information. Yesebo. Abaana bali byasindika. Yesebo. That's why tuyaweereza baki? Abantu. Kati obuzibu bwonna bwonna obwo bujja, ebiseera bisinga bujja nga obukulembeze buluddewo mu buyinza. Obukulembeze kaza busukka emyaka 2 mu buyinza buba buzze ku principle emu bakiyita regime maintenance and survive. Tubaddewo tutya fenga regime tuwonye tutya n'embeera mwe tuli. Kati njagala okubuulira ekiriwo olwaleero kiri kimu nti Kyagulanyi bwe yajja wano ebintu biri bibiri. Kyagulanyi kimu kye yasinga okukola bakiyita civil enlightenment. Civic enlightenment. Abantu ba bulijjo yababuusa amaaso. Naye gavumenti kyebadde esinga okukola emabega eri kibadde civic ignorance. Kubadongowaza civic ignorance. Ngatamanyi kigenda mu maaso. Kyovola nti bajjawo ne civic education. Civic ignorance nti Kyagulanyi yagira mu era ya social media n'akozesa social media okugikozesa to the apex. Yaginyuunyunta yonna n'agimalamu supu. Tiyalina ogikosa n'agamba nti bannabyabufuzi abagenda okudda wano Kyagulanyi bwali baavuddewo bagenda kwanguyira ebyobufuzi. Empanji gy'abatemedde ennene abagondeza nnyo ebyobufuzi. Kino nkikubulira olwaleero nti omuntu osobola obutakuyana bipande kasoba ng'oli ku mutimbagano. Njagala kikunyonnyola nti bwe weegendereza mu kaluke tuyiseemu akaggo ebipande bya Kyagulanyi meka billboard ze walaba ku yonagizanga abantu oyo mukyajiro bagenda nga wadde neki naye ng'alinawo abawagizi era ogenda okuddayo nga polling station yagulangula obulu 4-5 nadamu Western region nalokera kitimba era tebyalingayo naye abantu bajjula. Kati civic enlightenment ndi Kyagulanyi agikoze mu minizi zino ezisinga okubeera enkakali mu mbeera esinga okubeera enkakali. Oba okitegeera. Kati gavumenti yesanga ekiseera nemanya negamba ekyamazima kubanga njagala kukozaayo okemabega nti okuva mu mwaka oguwedde ogw'omusanvu okutuuka olwaleero wano we tuli Kyagulanyi bakamukolera olumosi 2 nga 5 nga zaali ziri ku ye. Political parties waliwo endala ze baakola awo yagonde ani iPod. Oba okitegeera. Kati bakulaga nti bongerako moka ejinga. Naye twagala kwebuuza nti Kyagulanyi alitubuulira oluusi obuzibu Kyagulanyi kyalina bagita power of the silence. Ti Kyagulanyi asirika nawe tetaaga oluusi kusirika naye ate oluusi n'ayambibwa amaanyi. Omanyi bagamba nti amaanyi agasinga ebiseera bisinga gali mu kusirika. Tulina kwebuuza nti etteeka lino okujja n'obukubirire bwe lizze simanyi oba wakyebuuli obukubirire Kyagulanyi yanyize peesa ki eri gye tutamanyi. Awo abasinga bannansi balina okwebuuza erigala bali okuyingira mu bino. Nagamba nti ebyobufuzi byava mu ntalo genda mu bibira by'amabiro okwetika obuloddo n'okuba amasasi. Ebyobufuzi nafuuka psychological warfare. Kazannyo kaabo tulina kuddayo twebuuza abasinga bakibuusa amaaso. Kyagulanyi yanyiga mapeesa ki agayita gavumenti okupanikinga ereeta etteeka lino obukubirire bali ebweru. Emanyi waliwo ekijja kiteekwa okuba emanyi. Nagamba nti abamu General Museveni olwali ateekwa okuba akonsuminga intelligence reports ezisukka 1000 ku Kyagulanyi. Ye ng'omuntu kati Kyagulanyi mu gundi mu State House ateekwa okuba desika ye esinga okubeera busy. Amawulire ge bamuleetako ye ng'omuntu. Amawulire agasinga okutunda mu State House gakyali ku bulimi. Ate ku ttabo ya Kyagulanyi
Wale kava mu state house mu government gasinga obungi kuwewe. Anti kye kugamba Kyagulanyi nti amawulire mu state house gakyali ku bulimi agasinga. Tegakyali ku nsoma y'abaana, tegakyali ku malwaliro ba ku nguudo. Tebe esinga okubeera busy ye amawulire agakwata ku Kyagulanyi akoze eki, ayogedde nani, atambuddewa, asisinkanyani, asuzeewa, akoze eki. Njagala kubuulira nti Kyagulanyi luutu eno gye yasooka okugenda Amerika, government nemanya nti Kyagulanyi ali mu Amerika. Wooteri we yasooka okusula bateko ba state agent bapangisa emyalo gyonna egyali gisigaddeko. Ku Kyagulanyi nagamba nti Kyagulanyi okufuluma ako gende bweru, government eteeka okuba erina operative abasuka 1000 abali ebweru w'eggwanga kati nga batambula ku Kyagulanyi gwe muri kubasinga okukola.